Webale nnyo gwe munnange tulabira yonna yonna mu nsi gy'oli, abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Oman, abali e UK, abali mu America, mwena mikwano gyaffe abasubscribing, abali e Canada, abali e Norway, abali e Sweden, Europe, okutwaliza wamu. Tubeebaza okubanga mwagadde nnyo Celebrity Track. Tuyongera obbawa akasiimu ak'enjawulo nammwe abaagadde Mama Brighton. Tubannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali mu WhatsApp group ya Mama Brighton nammwe mbatumiddeko nnyo, mutera nnyo abamu bacomplaining nga tebawulira, naye nga mbatumidde mu introduction yino. Tutandise. December ono watandikidde nga buli omu yeebuuza ekintu kimu, buli omu comments zinalaba nga mugamba Alan Cruz tukomezeewo okusenga Hamida ng'omwaka tegunnaggwako, ayongere okuba nga atubangula. Abasajja nga beebuzaabuza ennaku zino tebakyayagala kwanjula, bw'oyogera ku bintu by'okwanjula nga atunula eri, amala ennaku nnya takomyewo waka. Abamu ne mugamba abasajja babanobako, so bingi nnyo. Eryo neeyambuza ekibuuzo n'agamba Alan Cruz tulibeera eno mu America, naye tubuulize kusenga Hamida omwana omuwala eyakagenda mu nsonga bamukolera ki? So bye tugenda okuba nga tunyumya. Genda ku Facebook page yaffe Celebrity Track, tubaayo n'ebipya. Genda ku Facebook page yange Alan Cruz wamu n'account wamu awo tubeere nga tusobola okuba nga tutambuza ensonga zonna. Instagram official Alan Cruz, Divosh ku kamera abeerangako. Nabagamba tiimu y'abantu babiri, Divosh ne Alan Cruz. Abalala tetunnamanya bulungi betunagattako, naye nga bwetyo bwe tukyali. Nina nesenga Hamida olunaku olwaleero, kasooka atubuuzeeko tumukuliseeko ne mu mikolo gya Rema. Asooka atubuuzeeko senga ogamba oti nedda sebo balamusizza nnyo, embebaza emirimu gyonna gye mutusaako engalo. Ngeddala kituufu bwe twali nabo ku mukolo gwa Rema, omukolo ogwali gwa Rema kutulaga omwami, bwe twali nabo kyali kiyitirivu nnyo, era tuli beetegefu tulinze omukolo gw'omwami eyawasa Rema ogw'okutulaga embaga. Senga mbadde manyi nti bya Rema byakomaawo. Rema ye yalaga omwami muffe. Kati ate n'omwami alina okutwala Rema ku mbaga n'alaga mu famire ye omukyala we, era nagwo ne tugubeerako tukyase eya mikolo. So kyaliyo omukolo omulala? Iyo omukolo omulala gikyaliyo mingi ewa Rema. Bangamba gw'omu ku baatula kakiiko akayoyota ensonga z'omwana mu ggwanga ne baba bakyogedde batya nkikkiriza lwa nsonga tekikwatagana n'omukyala ng'ali mu maka, andaba n'omulala awulira obuwulizi, kuba tulina n'abawulira nga tebalaba naye nga bawulira, nabo mbaagala nnyo n'awulira nti bwe kiba kikwata ku maka n'omukyala, nze Hamida mbeera redde nkibeeramu, ne bwe mba tondabawo mba nkirimu era mba ntambula nakyo. Kale mbumpi bimukulika eyo twavaayo. Senga abantu abali mu nsi ez'enjawulo sooka obambuulizeeko mu lulimi olw'eddiini, twaligambye nti sooka obantwalire ku salaamu kuba bakwagala nnyo. Abali mu nsi ez'enjawulo nga abasiraamu baga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate n'abatali basiraamu ne mbagambaniriza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa nti omukama abawe nnyo bye mwetaaga. Awo wennyini wenjagala tutandikire senga olunaku olwaleero ng'omaze obbabuuzaako. Waliwo eyambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba tubuulize ku senga prosesi oba mitendera ki gy'oyisaamu omuwala eyakagenda mu nsonga. Omwana eyakagenda mu nsonga bw'abanga omwana oyo bw'abanga ali ku maama we ne taata we balina bye bamuyisaamu. Naddala ekisooka nti esumbuusa bino ebyokulya byaffe by'abantu abakulu bye tulya ekyekiro, nga mulina omwana agenda mu nsonga mumwegendeza temukirya, kubanga kyekisinga ndowooza obukulu era abaana ekisinza obbonoona bagenda mu nsonga nga bali ku mizigo gya layini. Abeeri bali mu kujjula, abeeno basaavinga, ate nga newano waliwo mu muntu eyakuze yayingidde obulamu n'ayonooneka. Naye tugamba mwegendereza ne mutalya ekirala, ne mufuna obudde obwogera naye, afumbirirwa ng'omugole n'ategekebwa n'ayigirizibwa okwoza, n'ayigirizibwa ebyama ebirimu eyo ensonga, n'amanya omubiri gwe bw'alina okugukuuma ng'omwana mu mukwano nga mulina ebirabulabo bye mumuwa, ne mumulaga nti mukyamuwa bingi singa anaakuuma omubiri, anaabeera nga ababuulira buli kiba kimutuuseeko, ne mubula bw'ali yeetegeka bw'alina okubeera, bw'atalina kulaga bantu balala, ne mutambula naye. Naye buli ku makya omwana oyo ndooza n'abantu kankitwale nti ensi yonna buli ku makya mumukeeza nga ayingiddemu mukeeza ne mumuwa egirasi y'amazzi agabugumi agatanyogoga
ne mugimuwa n'aginywa oba ekikopo ky'amazzi n'akinywa nga tannalya kintu na kimu asobola okuba nga tafuna pain eyo abantu gye bafuna musaayi gutambule n'ebikyafu byonna ebimubadde munda bisobola okutambula awo n'alyoka atandika ebyokulya kati bw'amala ennaku nnya n'avaamu kujjako kyeŋŋaana abakyala waliwo kye bakola ne bagamba ddala kituufu kigaana okuzaala naye ngamba temukikola olw'ensonga nti ensi eno abantu batambula nnyo ate n'abantu tebakyalina mikwano gya nnamaddala gwannyonnyola n'agamba nti bwe mbaavudde mu bulamu bw'ensi eno ojja kujjawo ekintu bwe kityo osumulula omwana n'olwekyo tusobola okukikozesa okugema omwana naye mbagamba ekyo temukiddamu kikola kweno ensi ekyuse muleke nga bw'ali oyogere naye bwogezi so temumugjaako kiwero kitereka mu mugaana okuzaala biki kubanga abamu bamugjaako ekiwero edda bwe kyabanga nga bw'agenda mu batereka ne bamugaana okuzaaliranga ku lujja naye nga maama aba n'omukwano gw'atambula nagwo ate n'abeera n'omukwano gw'atatambula nagwo oyo omukwano gwo nga totambula naye temugatta ngendo yegobuulira ebyama by'abaana bo naye kati emikwano gye tulina tutambulira wamu ffena tugwako ebizibu omulundi gutya n'olwekyo omuzadde eggwanga terikyalina mukwano gwalyo tulimusomesaako mukwano gwo yandibadde atya omuntu yandibadde n'emikwano emeka lwaki aba nagyo naye kati awo omwana mumuleke bwe mutuusa wamala ennaku nnya onoga ku bintu ebibala tutolweza bombo ne tunoga ku bibala ebyo ebiba bisobose ng'ebireka by'endagala biki emiwogo ne tumenyaamenya amapaapaali ne tubikunya wamu bwe tubikunya wamu n'obisengejja obikunyiza mu kagoye n'omunaaza bw'oba obirina bali abatabirina abali e Bulaaya basobola okukwata nga ku nnaanansi ku bikuta by'ebikajjo ebyo ebintu by'okulya ne babitokosaako be babitokosa ne bajjamu amazzi ne bagamunaaza ne boogera mu linnya lya Mukama Katonda naga nti ono omwana ne bw'ayitanga mu birime ne bw'ayitanga mu ki aleme kubyonoona kati bwe batyo bakola omwana alwadde bamunaazaako nga bonaaza omugole era bamufumbirira ne bamuwa akatiko akabaala n'akanywa bintu bingi n'omuwa ekyenkya bwe kityo olina akantu kobadde onnyonnyola kaliryako okulinnya ku mwana ku mugongo kakyako akubala enzizi tutera kikola olusi kuba maama we ne taata we oba ng'ali wa jjajjaawe gy'abafunidde be babala enzizi bamulinnyako mu mugongo kubanga bw'olwala omugongo owulira guwewuse kale ndoza kyalinga ku balansi nga mugongo erenga exercise olinnyako ng'okutte ku kisenge bw'olinnyako neonyiga nekyala kisajja mu mugongo wakati bw'oti emirundi ng'esatu n'osaba Mukama Katonda nti amalengamu ennaku 3 zokka ya bingi era naano bw'olaba alwadde n'abalwala kati nga mulaba nga tebabakolera ebyo byonna towejjusa nti wabikolerwa naye gwe omuwala alwala omusaayi nga mungi tewinako mugenda olabe ekisunsa kino ekiri ekibaako ensujju n'ogobukoola okuva ku mutwe kamu 2 3 obuyenge ng'ogendamu obunywe osobola okukendeeza ku nnaku malemu 3 ya so ayagala ebyo ebintu ng'ayagala singa aba ayagadde akuleetere muwala we obimukolere ya bagenda bandetera abawala era bankubira amasimu ne bandetera n'abaana era nga kati bwenyina okutuuza kw'abaana ngenda kuba n'okutuuza kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 nsuubira okutandika nga 27 wanaati wali kikutte abazadde abawulira message eno nga bagirabyeko bankubire bamanye bwe bafuna foomu ennamba y'essimu eri 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 kati wokuba kweyo enamba awo bingi nnyo byenkolako naye kati ekyo nakyo kuba ngenda kutuuza abaana okutandika okutuuza male ku baana ntuuza abafumbo ntuuza abawala abato ntuuza abanoonya ntuuze n'abazeeyi kuba nabo balina bye bataakola ate babivunaana baana ne batambuza bubi abaana baabwe ntuuze abantu abali mu maka tutuuke ku bintu bingi ogwo gwe mulimo gwange wane Nnalumunye. Okay gwe yabuze ekibuuzo ekyo kansubire senga akuzzeemu bulungi. Celebrity Track. Subscribe.